Sipiika Anita Amongi eggwanga alidduseemu. W'owulirira bino agenze Bulaaya kuba kyeyo. Uganda emukeese, atidde okuswazibwa, atidde okuwemuka, atidde okusibwa. Sipiika Anita Amongi maama Kizigo, w'owulirira bino amawulire agaakatuukawo, ensonga z'amabaati zimukeese era obuvunaanyizibwa bwonna obwa speakership okukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu olwa paalamenti abukwasizza omumyuka we Thomas Tayebwa agende maaso n'okukubiriza paalamenti omwezi mulamba nga ye taliiwo, yeekweseeko mu Europe. Abange abeeyo ekiriwo omukazi atidde alabye ng'agenda kukwatibwa aswazibwe oluvannyuma lw'amawulire omutuukako olukwe olubadde lupangiddwa mukama we ye kennyini Museveni ng'ayagala amukwate amumale akababba amukkakkanye amuswazeswaze mbu ennaku zino yameze amapapa mbu kati naye yeeyita nnigi alowooza alina obuyinza kati ayagala amukwatemu amuswaze. Olukitegedde Amongo n'agamba kati ebyange biwedde, yessaawa neetegule. Bw'atyo yeetegudde kiro nga n'abasirikale tebategedde, afulumye ng'agenda mu kaabuyonjo n'ayitamu emmanju n'abuka ekikomera pubu n'agwa eri n'addukira e Kenya. Olutuuse e Kenya n'ayolekera e Europe, eyo gye yeekwese okumala omwezi mulamba era nti gy'agenda okubeera. Ayagala akomewo ng'ebyamabaati biweddemu vibe. Ayagala akomewo ng'ebyamabaati tebikyayogerwako. Ayagala akomewo ng'emisango gy'amabaati giwedde. Olwo alyoka adde mu paalamenti nti naye kati okuswala kumususseeko, ebigambo bimususseeko, naye asobeddwa. Ebigenda mu maaso tabitegeera, ebikolebwa takyabitegeera. Yagezaako okukomyawo amabaati ng'amanyi mbu omuliro gugenda kuzikira, nga yaasuubira omuliro gugenda kukkakkana era nga bw'aloota nti bw'anaagazaayo ajja kuba talina musango, naye agenza okulaba ng'ennamusa etuuse ku nnyooge. Ebigambo byongera kumwonoonekera, buli kimu kyongera kutaamuuka, buli kimu kyongera kutaaguuka. N'agamba kati nno wano omugezi weetegula. Era w'owulirira bino sipiika bw'omusanga eyo mu Europe ng'asitudde ebibookisi, tomuvuma, tomuyitako, omubuuzaako n'omugamba kajjambo sipiika waffe azze kuba ku kyeyo. Eby'e Uganda bigaanye, kaasooke yeekwekemu kyabeereko eyo nga yeekwese awone okukwatibwa. Kino kiddiridde oluvannyuma lwa Museveni mubaka bwe bwe yawa obwamazuukira ga mukama waffe Yesu Kristo ku Easter eno okulangirira ababbi bonna ababba amabaati bavunaanibwe bakangavvulwe, mbu ye akooye okuswaza gavumenti ye era nga mu babbi abo ne sipiika Anita Amongi mwali, ne Rebecca alitwala Kadaaga mwali. Kati Anita Amongi n'agamba nze nswalire wano bankabejjeeke banteeke mu maaso g'omulamuzi n'ebikka ebigoyegoye mbu saagala kamera zindabe. Anita waabwe kanve wano kammalemu omusubi, n'adduka n'abomba. Era w'owulirira bino nga yadduse dda abeeyo mu Europe mugenda mwota buliro. Anita Amongi sipiika wa paalamenti yammwe maama Kizigo maazi ove sikiini mekako gonna gage. Abaana bano eggwanga alidduse okumala omwezi mulamba, bw'atyo bw'asazeewo n'aleka ekiwandiiko nti Tayebwa asigale ng'addukanya emirimu gya paalamenti mbu ye agenze kuwummulamu. Ebyamabaati bisusse, ebbugumu liyitiridde, kagendeko outside countries eyo
abeereko mu nsi z'abazungu mbu yeekwekeko eyo mu bitafuttafu abeereko eyo mu butiti ewali obunnyogovu mbu omubiri gwe gusooke gukuulinge kubanga kati pressure zibadde zimulinnye essaawa yonna abadde wakwatibwa. Kati kino nkikoze okwategeeza mu mwenna abali mu Europe nti sipiika wammwe azzeeyo bw'omulaba eyo mu kampuni yammwe ng'azze okusaba obw'okusiimuula okusitula ebibookisi okunoga apple oba okusitula ebyuma munnange tomusekerera. Uganda ebintu bibizze, Uganda ebintu byonoonese, amabaati ge yabba gabimuzaalidde, amabaati ge yabba ebintu gabyonoonye era alina okuliwa. Kaakati nno kayeekwekeko